and their obligations, what they're supposed to do, and what we as Ugandans can do to help them improve their services. So now we're going to get into a very, very heated argument. We've quarreled about this at the office, so we said, okay, let's bring it to the people in the bus. And do the honors. Now, some of you are very sneaky. You end up reading messages, you end up doing many things. But now what if you're peeping in your boyfriend's jeans that you're cleaning like this? No kora what? Emuvamu. CD ya music. CD ya music. Nevamu. Oba no peeping mu handbag ya mukwano gwomo. No jiraba mu. No sangamu akapira. No sangamu bupira mu nsawo ya bawo ya mchala wo ya boyfriend ya girlfriend ngato bupira si bwamwe. What do you say? Mpoza bade yetegese naye nga mwebuli. Yenja. I for one ngamba nalisanyuse. Kusaidi yamu nalisanyuse. Kubanga olaba bwaba nakoe obera ogamba maybe yekuma omusajja wange ali safe. Olaba kagenda live. I to the other side nalinyize. Okiraba. Ngamba naye abadde akola kinako. Okiraba. Kati bw'omubuuza nanga munnange neekuuma bikiye n'ate n'atabuzaabuza omanyi waliwo ate okudda okubuzaabuza ate nakalonze ate mukwano gwange biki ebintu abasajja ababeera direct saali kirabye bubi nalinyize naye atulumana ebivaamu kikyolowooza ng'osaza akantu oba kale ne bakwata nako ngate gwe tukakozesa na mukyala in the first place yes kiretawo that kind of suspicion okwebuuza kiki kufureza mungaze nkasanzi mugundi ate nga ffe tuyinza okubanze naawe situkola ki tetukakozesa so kiretawo that kind of suspicion but still kiba kitegeeza nti waliwo ekitali kituufu ekyokusooka wadde kubaawo ekitali kituufu ekigenda mu maaso wadde okubaawo obutali bwesigwa somewhere naye n'ekyokulala ndowooza kiba kitagaza mulina okujjawo ku drawing board ne mutuula okumanya lwaki omuntu atuse ku mbeera bwetyo kubanga yinza ogenda ng'esajjuka embeera esindika omuntu ogenda okuvaako okutandika okuva ku obwesiga okubujjawo abutwale somewhere else wadde abukozesa wadde agezaako okupulinga safe sex ng'akozesa akapiira ako yesi kisoboka naye mu buntu bulafu mu kutegeera kwaffe nga muli married njogera ku bantu abali married zikusuubira kukola ki kugatta ono noli nze bwe mba nkasanze kale tetuganye nti n'omuntu aba akumye aba ali seefu naye era tekisanyusa ku buli omu aba akasanze buli omu bw'akasanga akyankalana naye then you cool ono nga bw'agambye mulina okutuula ne mwogera ku nsonga eyo kuba bwe muba muli bafumbo kiba tekiteekeddwa kubaawo bwe muba temubukozesa kaba kazze katya mu nsawo yo musika tuyambako obutazaalazaala nnyo nga bulijjo muwadde temukakozesa tuba tulina okumala okiteesaako bwe kiba kya mu bufumbo nti kati ne bwe bafamire planning sebo osobola nzize nako then tukateeseeko ono omusajja nzize nako kati mu nsawo y'omukyala ddala gwe kikujjira okusanga akagali mpekutawa mu nsawo y'omukyala what if they rape me mba njagala mbeere ready raping temuba kuteesa era tosobola kumuwakakira n'akambala akati lindamu katono mpozi ku mpisa y'ekisiraamu nga tuzeeko ku busiraamu bannange abaami abasiraamu tutye Allah waffe kuba ensonga nti Allah yatukiriza abakazi banna kubanga aya egamba bw'oba ogenda kuwasa genda mu bakadde b'abakyala abo oggyeyo babiri owasa abakyala babiri basatu oba bana yasookerako babiri n'agamba nti senga olaba nga tojja kusobola kwenkanyakanya wakati w'abakyala abo abana fawahed wasobola therefore obupiira buno bwe tuzungazunga nabwo nga tulowooza mbu twetaasa wabweru it's not 100% perfect era sirimu asobola otukwata kitegeera naye ng'ate osobola okubona abakazi bo bana nga tibwetaaga bupiira
ng'olina obuyambi. Aye kati osobola okwenda nga tolina buyambi. Obwenzi buli more expensive even. Nyabo, what comes to your mind? No kasangamu. Nakugamba munange nakalowozezzaako leero just in case. Nedda kale kimanyi ebiseera ebisinga nti kale bwe muba bafumbo ebiseera ebisinga kuba muba mwalabaganako ebbanga nga ddeneko ebiseera ebisinga ziba mbeera za muntu omuntu yeeyisa atya ewaka omuntu akyuse so omuntu bw'aba akyuse ndaba okyuse embeera zo ndaba ki kubanga omusajja tulowooza nti nze ogenda kwenda oyende nja kuba nsirise naye nga endiga okoteko omutwe ekitegeeza nti temanyi gyeraga kati nange bali kulowooza nti bw'oba okwana nze okwekuumira nange baba bankwana naye basaagala kukulaga revenge mbi nnyo mu bufumbo si kirungi kumanya nti omusajja ayenda ate omusajja ye wanjawulo ku mukyala omukyala olina okuba n'omusajja omu kati bw'ogamba nti omusajja ayenze nange nyende simanyi gy'ogenda kukoma bannaaye n'obulamu bwo n'omukyala anti abakyala ennaku zino bali kati ng'omwami oli bw'agambye nti abasajja kati njogerera mu ddiini eyaffe babasiramu alina okuba n'abakyala bana ng'obusobozi abulina ate nze nina okuba n'ogu n'omu kati sijja kuwulira nti yawasiza namba 2 yawasiza namba 3 nange nfune namba 4 byonna bikomawo kusonga emu bweti nti mu maka gaffe nga tulina okunyigizamu ekintu kye bayita ddiini nti eddiini bwebanga eri mu maka nga obadde obulira abakyala abasiraamu naffe as Catholics bavuga mu mukyalo omu ekyokulala kakati bw'oba olina omukyalo omu nga gwotekedde okuba ekyokulala tebatukkiriza nakozesa buki bupiira tebabutukkiriza kati oba obutwalawa bw'obanga olina ddiini nga Mukama Katonda yakulambika tosobola kukola ki kuva ku mulamwa tosobola kukivaako obupiira oba tebwetaaga. That is a very good closing call for action. Ate tunaba kuggalawo njaga tutunulira ebirowoozo by'Abannayuganda abalala twababuuzizza what they think if they caught a condom. Balina views zaabwe tulabe TV. This is the mini boss. This is the mini boss. This is the mini boss. Welcome to the mini boss. If at all I find a condom in my girlfriend's purse, many questions are involved. I just know this chick minds about herself, stuff of that kind. I would just think the chick is just a player, she's just playing around with me, she has no interest for me, so I just chill out with her. I just take it easy. I think I'll take it positively. Reason being that maybe she carried it for our own purpose, our own use. Hey, that one is worse. Jesus Christ, I can chuck him completely. I'll just chuck him immediately. Jesus Christ, I just chuck that one. Hey, that is unheard of. I just chuck you. Njagala tutunulire finally at disposal ozuuka ku makya ng'ogenda ku mulimu n'olaba ng'abantu basudde obuntu ku nguudo bwe bujjuddewo obupiira. How do they dispose? N'obuveera bujjudde nnyo. So you might mix akaveera n'akapiira. Abantu tubabuulire, how do you dispose of ng'omaze okukozesa ebintu byo? Olw'okuba nti government yabutali effective. Some governments like Rwanda tasobola kusangayo kaveera. Naye baayogera ekigambo kaveera weekali. Siraba ako olunaku nga tewali kaveera. Naye nga baayogera tebainforcinga amateeka ge baba bakoze bati ngabira boogedde kuba kyogera kati emyaka seena paka kati fakitira obuveera bukyali gwe akapiira okozesa obupiira oli mufumbo kale singa wali obukozesa wandibadde bakiyita batya ngomaze okakozesa kiki okakozesa ngomaze okakozesa okajjawo otya kale ababukozesa nandisabenge baba bamaze okubukozesa babukuume bulungi bafune gye babusuula nga dda mu kinnya ekiwamba ennyo babuziki
The ladies behind. How do you dispose of? Kati when you get married, condoms are out of the question. Uchisinzira ku kati it's one of the family planning methods. So gwamo jabuko nze mbukozesa kati wama kati mishosho kumira pira takozeseza condom ayizo oba ku safe side omwami ono nga bayogedde toyinza kusanga bamalaya wane ekibuye ne bamala obukozesa n'olowooza nti no balina bye bagenda okuteeka era bwe bamala obukozesa babusuulaawo naye singa osanze zino lodges ennene oba amabaala bwogenda mu kisenge era bwe mumala emikolo gyammwe of course wabeerawo bucket we mubiteeka kyekisasuza bano abakola mu lodge. Well, whatever way you decide to dispose of course we need to find a safe way to dispose of bovera, sanitary pads, condoms, preferably ban them. Just destroy any evidence, especially when we put in our women's out. Welcome to the minibus. You get a minibus. This is the minibus. You get on. Welcome to the minibus. You get a minibus. This is the minibus. You get everywhere. If you want to comment, write to us minibusuganda@gmail.com. Or you can post comments on our Facebook page, Minibus Uganda, and we read them. We read how they caught you with them and how you reacted. Yes, but also tweet us Minibus Uganda. Let us know what exactly is going on in your mind. Tomorrow we're going to talk about the education system in Uganda.